Well, of course, mu NUP tulinamu ettabi erina obuvunanyizibwa okuteekateeka abantu mu leadership n'okubamanyisa ensi yaabwe. So eri ettabi mwiriri era lye livunanyizibwa ku mulimu ogwo, kubanga tukimanyi nti abantu baffe balina ebintu bingi nnyo bye batamanyi naye nga tebalina okubimanya. Ebiseera ebisinga obungi bbanga lwaki Museveni atukuumidde mu busibe, kubanga abantu baffe tebamanyi, balina bingi bye batamanyi. Kati gwe njagala okuwa ekyokulabirako, okimanyi nti Ssemateeka atugamba nti abantu ffe tulina amaanyi okusinga abakulembeze. Ssemateeka akugamba nti abakulembeze balina kubeera basavantisi b'abantu, abantu be balina okubeera ababoosi ababakulembeze, abantu be baboosi ba Museveni. Museveni si ye boosi w'abantu. Naye olwaleero bw'ogenda mu byalo eyo, bw'ogenda mu bantu baffe abeewala, bo bakitwala nti Museveni ye boosi, ne batamanya nti Museveni eyo ofisi gy'atuulamu bantu be bagimuteekamu. Ezo sente zakozesa buli munaku nakozesa bilioni 2 bantu be bazimuwa, n'engoye Museveni zayambala bantu be bazimugulira, n'emmere gyali abantu be bagikola ki, be bagimugulira. So ekyo kikulaga nti abantu, naye ate abantu baffe ne basigala nga balina endowooza nti Museveni ye boosi waabwe. So tumanyi nti abantu baffe beetaaga okuyiga bintu bingi, twetaaga okubeera nga abantu baffe tubagula obwongo, tubagula amaaso, basobole okumanya kiki kye bali, basobole okumanya amaanyi gaabwe, basobole okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Kubanga Museveni kitambulidde nnyo mu advantage ye nti buli lwakulembera abantu abeebafu, abantu abatamanyi kiki kye bali, awo ye ng'asigala ng'agenda ayita ku kadingidi, ng'agenda ayita ku ligonda. So kyoboolaba nti kyamunyiiza nnyo okulaba nti NUP bwana w'ekitiibwa Kyagulanyi twavaayo okusobola okubeera nga tutandika okuggula abantu amaaso, tuggula abantu amaaso. Era ensonga lwaki olaba nti olwaleero bw'ogeraageranya momentum eriwo ey'okulaba nga Museveni agibwako mu bukulembeze, teri nga bwe yali emabega okukuva ku mulimu w'ekitiibwa Kyagulanyi gw'atambuza ogw'okulaba nga aggula abantu amaaso. So abantu baffe, ekyo kyoyogedde eky'abantu baffe tugenda kola batya okubeera nga tubabikula amaaso kye tuliko, era tubadde tujja tukikola. Yensonga lwaki olwaleero abantu omuntu akeera enkya n'akugamba nti power belongs to the people. Abantu bali tebakimanyi. Yensonga lwaki omuntu akeera enkya n'agamba nti people power is stronger than people in power. Abantu bali tebakimanyi. So ekyo kivudde ku mirimu gye tubadde tujja tukola, okugenda nga tubuusa abantu baffe nga tubagula amaaso, era tugendagenda mu maaso nakyo paka abantu baffe bagenda okeera enkya babikula amaaso ate tusobole okubeera nga twenunula.